mugamba mutya mabali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagala tutunuulire ssente ezo eziyitibwa omutwalo naddala ku mmwe abalina obuzibu bw'okubeera nga omubiri gwe guliko obuntuntu obwo buzimbye. Waliwo omuntu obuzimba ku mubiri nga bukulemerako, abamu bubuuke, abamu mulonda ssente ne mugenda nabo ne bubeera nga bubalemerako. Okugeza waliwo we bayita obuyute, osobola obbubuuka oba osobola okulonda ssente oli nga yabwesanguza ku ssente n'ozironda n'ogenda nazo n'ogenda n'obuyute obwo oli ne bubeera nga bumuvaako. Waliwo we bayita obusukko, n'obusukko bwennyini nabwo era kye kimu, ne we bayita obuzimba. Waliwo obuzimbazimba nabwo oli asobola okwesanguza ssente, azeesanguza nateekako amasira atuteeka ku ssente ezo n'azisuula. W'ozironda ogenda n'obuzimbazimba bwe ye n'abeera ng'atereera. N'olwekyo njagadde nkulage ssente ezo z'olina okukozesa ezijja okuyamba okuggyako obwo obuntuntu obwo obuzimba ku mubiri. So n'obumu bukwata nnyo mu nkwawa, ate obw'omu nkwawa obwo buluma nnyo, busumbuwa nnyo abantu. Ng'obadde oyagala okwegobako obuzimbazimba obwo ku mubiri nga bwe mbwogedde, osobola okufuna omutwalo. Omutwalo ogwo mulungi nnyo, gujja kuggyako obuntu obwo, anaagulonda agende nabwo bubeere nga bukuvaako. Abasinga bakozesa nnyo koyini ne ssente zino ez'owansi, naye omutwalo ogwo mulungi nnyo ku nsonga eyo, gujja kuggyako ebyo byonna ebikumazeeko emirembe naddala ku obwo obuzimbazimba ku mubiri. Kuba bwe njagadde bwe tuba tutunuulira nga bwe mbwogedde. Tugeze osobola okukeera ku makya bulungi nnyo n'onyiga akazimba ako k'olina ku mubiri gwo, oba kayute oba kasukko, bwonna bw'olina bunyige. Bw'omala obbunyiga ddira amasira ago gateeke ku ssente ezo. Ssente ezo zitwala ozisuule mu kkubo. Anaalonda ssente ezo agenda n'obwo obukumazeeko emirembe obuzimbazimba ku mubiri gwo, naddala obuvaamu otusirasira. Beera ng'okozesa ssente ezo. Omutwalo mulungi nnyo, ekisooka gusikiriza, kuba ebiseera ebisinga mukozesa nnyo koyini. Abantu bano abakulu koyini zino tebatera zironda, ne ssente ezo entono 1000 batono abazironda, naye bw'okozesa omutwalo gusikiriza. Omuntu aba ajja kugulonda bulungi nnyo, obeere nga weegobako obuzimba ku mubiri, tebujja kuddira. Bw'obeera omaze ozeesanguza n'ozitwala mu kkubo ozisuula, era osobola gamba nti guno mutwalo njagala gutwale obuyute buno, njagala gutwale obuzimba buno, njagala gutwale obusukko buno, anaagulonda agende nabwo. Bw'otyo guno mutwalo njagala gutwale obuyute buno, anaagulonda agende nabwo bubeere nga bunvaako. Bw'otyo n'oluvannyuma obeere ng'ogusuula. W'ogusudde mu kkubo oli anaagulonda ajja genda n'obuntu bw'oba obadde bukumazeeko emirembe. Omutwalo mulungi nnyo, gujja kuyamba gutwalira ddala obuntu obwo. Kyenjagala obbagamba eky'amazima, ssente ezo ze mulaba abantu bazikolerako ddala emikolo. Oli azeesanguza kati nga bwe nkugambye ng'ekyo n'azisuula. Kati gwe aba azironze gw'ogenda n'ebyo ebadde bimazeeko n'emirembe. Ekyo nkibabuulira abantu bakikolera ddala. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.